Fumbe kwekwe. Ntuze bakingamba. Ekyo kimanyi. Naye sima kisolo kya kikwekwe yaye. Baka bateri kwekwe naye simanyi kibisolo kikwekwe. Wali kikwekwe? Simanyi. Kino just kyafuna lutwe kira natembe yako ku chapati. Kati nzija ntya nzitembeeye. Nalinako we nalinga ekyokulya kikalubomu. Kati naye nga neighbor kukubo nga waliwo omwami asiika chapati. Kyokka ate ekifo ekyo nga kiringa onogamba nti stage nga wakunganirawo bino ebimotoka by'abakatale bake bayita ab'emibuulo akabeerawo like once a week akamubuulo. Kati eyo stage bwe bagendanga gye balaze okukomawo nga bastaginga kati nze ne ndaba opportunity nti nsobola okukwata chapati nenziddusa ku mmotoka ezo singa nzitunda obulungi ono bwanjokyayo chapati oba ekikomando kiba kiggwa. Ng'ozitembera naye ng'okolerera kikomando na chapati. Yes. Kati luyimba ki olukuleeta ku maapu abantu okutegeera nti gundi Brian Beats? Nga begambye nzimbiddwa ba upcoming nze nzize nkula mpola. Ate ekyo nkyebaliza Katonda. Kati awo mu process nfuniramu Uncle Palaso omwe nkolera ne Sunset ndowooza owa Cindy. Ya mpulya sigini kya gundi yo mweri. Brian Beats. Saagiteekamu ye yajogera. Yes. Mimbi yajogera Mwembi amanyaga mwe yagogera. Lwaki wali tokitaddemu? Mu kutandika mu kuyimba simanyi oba yanyumirwa bunyumirwa. Yakuba introduction nga byonna mwebiri. Naseeta agateekamu. Tewakimugamba? Saakimugamba. Yati munange Cindy okwawukanako oluusi ku bayimbi abalala. Simanyi ne bwatuuka waayogera. Gundi ye yankoledde kino, gundi yankoledde kino kati Munnayuganda ng'ebizibu bikufuukidde mbulabutuulo w'olikkalira kubanga Kabona Mugabi asaajaganyanga ow'ekibungu gwe bawadde omungu n'amawulire agasanyusa ng'akuyita ogende gy'ali akole ku byakutawaanya edda. Kabona Mugabi agenda kwambululira mu nnyanja ey'enjawulo akukumira ekyoto kw'onooyekeza endiga nga ssaddaaka eri abakulu olwo obulamu bwe bubettereere nga nnyindo ya nti bw'anoonyeza empapula ezifuluma Uganda n'ebica ne bikwereega ebibyo kumenya mu jjenje ekkalu kubanga olunaakukansira ati ku mazzi ag'omukisa gwe ng'olinda kutta ku nkowe. Kabona Mugabi bw'omukwasa ebizibu byo naye abigabula ebinyonyi ne bibyetikka okubisuula ebuziizi gwe n'ofaananako omusenera alinda empaalwa. Kabona Mugabi mukubire ku nnamba ya ssimu nooti 75293946 olwo obe ng'ossempoggo n'olwalo nange ntugge ku nnanga ya Kanenero. Okay, tuli ku The Truth Media, go subscribe, like, follow. Ndine Brian Beats. Ndokusobola nimanyoli kisajja ekinene bwe kiti. Omuntu bw'asooka okulaba n'engamba. Waliwo enjogera gye ntera owulira. Amagezi gaba ga muntu ki? Mitwe si mugejje. Atokikola. Bandikiddewo. Kyokka kati eri abeera emitwe ebinene nga temuli magezi. Kati ensonga enkulu si kugejja. Kuba na magezi. Kituufu ekyo. Ndi wa Brian Beats eno ye studio omuva ezo ze muwulira embi nga mulimu Brian Beats. Okay. Zikolebwa wano we tuli. Tugenda kutambula mu nkola ng'otubuulira ojja otya okufuuka Brian Beats. Okitegeera. Wano we tuli. Eno mpozi naye ebalukuli. Ebaluwafu. Nebaluwafu. Ebaluwafu? Wano bayitawo Kirundu zone. Kirundu zone. Makindye. Kati luwafu bawayongerako maaso katono. Weerije zikyuka ye luwafu. Okay, naye nga tulina tuluma Makindye. Good. We tulindi wa Brian Beats olunaku olwaleero naye nga tuli ku The Truth Media, go subscribe, like, follow. Tugiremuko mu bya music ba producer mukola amanyanga mangi ogenda tubuulira. Gwe lwaki tetunakuwulirako nga gundi? Ebyo mubiziyiza? Kama ade tanampa mukisa. Gukola ki? Gukola manyanga. Naye ng'okwagala. Oba oli ba producer bakubendo buli omu ayinayo tune? Nedda. How come? Omanyi kiba kirungi okumanya ky'osobola. Ky'otasobola n'okireka.
But most of the producers balina obutuni bwabwe eyo ku YouTube. Balayika bo basobola. Aba alina obusobozi obwo naye kati nze namanya nti olina focusinga ku kyosobola. Aye n'ekyokubiri abayimbi bano tebanyumirwa nnyo producer ng'ayimbye. Kubanga ofuuka competitor. Kyokka ate gwe omucreatingira. Ekitegeera. Lumalozo ojja mubba. Sina kumubba kati abamu alowooza tugeze nga tula ku keyboard nkube ka melody ndi kukubira luyimba. Nkube ka melody kannyumire. Nfunemu ekirowoozo. Kantu kano nandikaterese. Bw'okyogedde bw'otyo. Waliwo producer gwe baŋŋamba nti bw'ojja ne mugikuba wano enkeera osanga akoze remix nga naye gwe towulira nga singa nnyimbiramu ne bakolabo kiba kyakabi. Neyeewa kolabo. Yeewadde kolabo z'abantu nnyingi. Kati awo bw'oba mu business kirungi n'omanya nti kino kiyinza obutanyumira baklayenti bange. Ekyo n'okireka. Okay, anyway, wano tugamba oba oyagala okugula ebintu e China bamuyita Buy with Joseph. Buli kyoyagala okugula e China as long as China ate nga kiri authentic kiri kwalaali osobola okugira ebintu wano yeri n'abikuweereza oba osobola okugenda n'akulambuza obutale warehousing ebintu obiguze bingi n'abakutereka n'akupangisa w'oteeka ebintu paka bodda. Eky'emmotoka bamuyita Sula Motors e Makinde buli kimu wekiggwera gwe kasitoba ng'oyagala mmotoka. Otuuka ku ngulu ya Salama Road ekidda ku Entebbe Road Africa Oil opposite Sula Motor waali. Kasitotuka mu Makinde guba guggwa. Brian Beats. Ofuuka otya Brian Beats? Otandikira wa? Ntandikira wa? Kati nze ntandikwa yange nzaalibwa Luweero. Eno Bombo Road Luweero. Babuyita batya? Mu Buwanga. Owange obwo sitole njiwulira. Tewabulabako? Saabulabako. Naye ate bagamba buli nnyo bannakaseke. Lwakuba kale banneiba birinaaniganye. Kati gwe totuuka Nakaseke? Kati obuzibu Nakaseke oyingirako omunda ovaako ku main ate Luweero yasigala. Osigala oleega. Nga osooka Nakaseke n'ogenda Luweero. Kale olaba ekkubo bw'osimba oti oba ogenda Luweero kati waliwo ate ekivaako kidde Nakaseke. Kati walaba ku Buwanga? Nze saabulako naye ng'emboozi njiwulira. Kati mwababeere omate mwaba olaba ati ffe ababeere naba buyinza oba bwaliwo emyaka nga ffe tetunnajja oba. Brian olina emyaka emeka? Sigimanyi. Brian okweka emyaka? Sikweka myaka naye nnina gye nneewa. Sigimanyi olw'ensonga saafunako mukisa muntu yenna kuŋŋamba nti baakuzaala lunaku bwe luti, mwaka bwe guti, mwezi bwe guti. Ekitegedde. Kaakati nze mami wange afa nga ndi muto. Ne nali ntegeera. Nali ntegeera kuba nzijjukira ebyaliwo. Kati ye muzeeyi wange afa ye yaakafa wano 2016 ndowooza. Teyakugamba myaka ki? Naye tulina ekizibu bamuzeeyi baffe naddala abantu abaazaalibwa mu myaka gya 2000 kudda mabega. Kizibu musanga ng'amanyi emyaka gy'abaana be. Oluusi ayinza omumanya omwaka naye ng'olunaku talumanyi oba n'omwezi. N'abantu bangi tebamanyi myaka gyabwe mituufu. So kati olumu namubuuzaako nali nina we nnina okujjuza emyaka ne mubuuza nga weewe nteekawo by'oyagala sijjukira. Brian ogera kazalika tulimba emyaka kati mu kulowooza kw'oyina emyaka. Olaba bampa chance okwepimira. Kati dedda Brian mu kulowooza kw'oyina emyaka. Mu kwepimapimamu nze bwe nalowooza gye nnina okwewa neeteekawo nti nazaalibwa 1992. Nze nga nze. Gwe ne weewa. 10th July 1992 bye neewa nga nze. Era n'obikonfirming nga ggwe. Buli wamu bye biriwo. Mukama Katonda nsafunako chance bazaliwa otambuulira singa nange wasubwa singa kati weepimira. Singa simba ku 18 nti tebampa. Naye ekyo kati amanya amatuufu Ndugga Brian. Ndugga beddira ki? Fumbe. Oli wa Fumbe. Fumbe omanye ebirikwata. Fumbe teri kwekwe. Ntuze bakiŋŋamba. Ekyo kimanyi. Naye simanyi kisolo ki ekikwekweya ye? Bagamba teri kwekweya naye simanyi kisolo kikwekweya. Waliwo ekikwekweya? Simanyi.
kino just kyafuna lutwe kukyetungako naye nga kose baganda kuba sikirabanga nente nayo mara mazina engenda bava kuchoka batefumbe teri kwekwe simanyi oba lirina empunya etali nnungi naga wayi fumbe gwe bera okay olwo ovadde Luweero gyote Kampala otuukirawa olyoka otandika okugamba mbuno otandike production kakati bwe mbeera Luweero nja biddusa mangu mangu mbeera Luweero eyo nali mbeera ne jjajja wange naye jjajja tewaaliwo nnyo kiddako bulamu bwali bukalubomu ewa jjajja kati nayiga okuyiriba nga bukyali kubanga nzijukira natembeyako ku chapati zile ensiike ziba dipinga mu butto kwamba ezimati wanatandika zino zaaliwo ezo ensiike zino nga zino ng'ozitembeeyo oti nga bazikwana ozitamuza ekyalo kakati nzija ntya nzitembeeye nalinako we nali nga ekyokulya kikalubomu kati naye nga neighbor ku kkubo nga waliwo omwami asiika chapati kyokka ate ekifo ekyo nga kiringa onogamba nti stage nga wakuŋŋaanirawo bino ebimotoka by'abakatale oba ke bayita ab'emibuulo akabeerawo like once a week akamubuulo kati eyo stage bwe bagendanga gye balaze okukomawo nga bastaginga kati nze ne ndaba opportunity nti nsobola okukwata chapati nenziddusa ku mmotoka ezo singa nzitunda obulungi ono bwanjokyayo chapati oba ekikomando kiba kiggwa ng'ozitembera naye ng'okolerera kikomando na chapati yes kati nitandika ng'oziddusaayo mukama munaye nannyamba ne kikola ng'era we ziwera ssaawa nga 2 awo we baddiranga nanziddusa n'ozitunda n'otundira ddala kati n'apiikinga ne kimunyumira nnyo n'abacapati abaaliwo abalala nabo ne bakitandika so you were ku myaka emito wafuuka business creator kuba gwe okay kati bwe ntyo bwe ntambuza chapati kakati ngenda nkulakulamu awo nina mukulu wange omu musumba kati bamuyita Titus abeera eyo Wakiso musumba Titus abadde nga producer nakati w'amaanyi yakola akayimba bakayita mpangira akawala akapasita mpangira akawala ako oyo musumba Titus natera nga nyo kulya bugembe nga mwogerako n'agamba yes kati abamu bamanyi muganda wange nti biological naye si bwe kiri yasanga kavubuka ke yayamba obuyambi n'embeera naye Luweero naye kati omuntu ataakulonda akuyambe naye nga tasobola kweyamba okitegeera naye yanjagala nnyo nange nemwagala ntutambula by then yali akola ki yali akola mu katale obwo bwe baddusa ebintu babuyita katale ka mubuulo baddusa ebintu kati bwe yali akola nga alina bakiyitanga kyati ateekako bucakala biki okuteeka wansi ebintu n'osuulako linajja n'alonda kati bye yali akola omanyi ffe kusoma twagamba nga tujerega abaana abagula engoye mu obutale kunkumula kati kaffe tugamba ng'olyawo ojja n'omanya naawe okyakutama ffe tusonga busonzi kati yali akutamya era nga tuba tukutegera nti okutama ffe tugamba ffe tusonga gw'okutama avaawo kati yali akutamya bambi kati nanfunawo batyo ntutambuza obulamu naye akalimu ne kaggwawo akutamya ng'ovudde ku chapati wagenda kukutamya namala nange nenkutamya naye saakutamya nasonzanga naye ensonza gye nasonza nze nakola ate nabajja kati akati nenkateekako bupeegi obusumaali bikingo teekako teekako bunika bw'abaana bustokisi n'entembeeya butambala n'obuyimba akatambala stokisi biki
kati nze saakutamya naye ng'omuntu asobola ossonga ekitegedde so bwe ntyo kati akalimu kali we kaggwaawo twafunako awo Gayi n'atuwa saaluuni omukulu yali amanyi osalamu ku nviiri nga takuta tanta nga ndi wa Kagugu oliwo nga babazaala bameka ewaffe tuli abaana 5 ngoli wakumeka ndi wa 3 mu maama era nze asembayo kati mutaata waliyo omuto asembayo naye munaye ekyewuunyisa nali njogerako ne mukulu wange olumu mabegako awo nambuuza naye bino wabifuuka otya nga lwaki akubuuza bw'atyo wabiyigira lwansonga buli omu yali bibye tali mbulamu bwa ngenda okubuuza bw'oŋŋamba mbu nno Titus yakufuna omusumba Titus yakufuna ne mugenda mu ebyo bimwakola mala ne mugenda mu saaluuni kati awo wembuuliza ate baganda nga nabo bali byabwe banoonya bulamu okitegedde kubanga bwe yambuuza ekibuuzo ekyo ne ŋŋamba naye Rebecca kitegeeza buli omu yali ku bibye teri okitegedde kuba yambuuza kati wabiyigira wa bino wofuuka otya bino nga talina kyamanyi okitegeera so bwe tutyo bwe nzija kalimu kaweddewo ne saaluuni byalema olwo saaluuni mwagikola mu bbanga ki nyinza obutajjukira nali mutomuuko kati gwe nga mu saaluuni okola mulimu ki kubeeraberanga omwana alongoosa biki naye nali ntandise n'oyiga ozisala enviiri ng'oluvudde mu kuzeera akaana kasale gira basala bati okitegeera ne saaluuni n'erema ne batugoba ne mu nju kakati bwe batugoba mu nju waliwo awo kyaki balinga bagita Christian Center eri Luweero naye yagwa kati yavaawo ne we yali nekyakizigwa yagwa omusumba gwe liida endiga zimanyi okwekyaga simanyi kyagisuula naye yavaawo oba kyakiyakowa bukoyi nevaawo oba yasenguka naye oba kyebagamba mbu kyakyegudde oba kyekitegeeza nti mwoyo wa Mukama yagivuddeko kakati bazimbawo kalina bakolerawo bizinesi ng'essomero weriggwa kyakiyagwa ndowooza oba kale bwe kityo yavaawo naye nga bambi yatuwa omukisa twasangawo omusumba balinga bamuyita Elisa Muwanguzi kakati bwe yawulira ennaku yaffe tetulina gye tudda nabatugobye abaana bange kakati waliwo wano kasitoowa bajjemu ebyuma ebyo mugira muteekemu akafaliso mugwawo kati ng'ololayidde todda waka wa jjajja anti gambe teri kiddako ate nze ndi muntu anoonya ekiddako okitegeera mugwawo kati ne tutandika okugwawo mu kasitoowa naye akasitoowa kali katunudde mu mulyango gwa chaaki kakati ate ku nnaku eyali etuyonse obutaaba nga tetusobola kwebakayo mu kayumba tugaka tuteekemu ebintu tujja kusuula mu chaaki tukaabirire Katonda paka nga alina kyakoze twateekamu ebintu naye nga tusuula mu chaaki ebintu byammwe kati ne tubeera nga mu chaaki kati ebbanga erisinga obunene tusuze mu chaaki era ebiseera ebisinga omuntu amubuuza okuliddewa mu chaaki most of your time mwagimala time esinga obunene mwenjimaze mwenjigidde bino nanga kuba biki it's like God yali aba directing Katonda yali aba directing away gye mujja okufuna path yammwe butereevu nayo neri wabonaabona naye ng'ayagala ojje wano ofune ekituufu kuba kati mu kyaki mwenjigire okuba ennanga ate mu kyaki omanyi kyaki eringa ssomero ebiseera ebisinga kubanga osanga mwenjigidde amaloboozi lino ono ye alto ono ye tena abayimba bati kubanga mugendangayo okukola zi practice za kwaya biki okitegeera kati mwenjigira music church kati anti nkunyonyola wenzijja production kuba ekibuzo kijja okuddako oli church best ennyimba ofulumya za nsi ojja otya bazobe kumwe nentaika sense ani esoko yiga
kanzijaawo kakati bwe tubeera mu kyaki tuyizayiza okkuba ebyuma ku kyalo okwo kwaliko abavubuka baali babayita Mazima family ku Luweero nakati gye bali family bagiyita obanga kati muzeeyi waabwe yali mugagga kati n'akola yali oba byali bbaala n'aliwandiikako Mazima kati abantu ne babayitanga bamazima family yes kakati bo baali bulungiko kati ate baalina muganda waabwe ng'ayimba baali bamuyita Erojjo kati Erojjo nga gye Kampala n'alikodinga n'akomawo bwe bityo nga yewaakabi ku kyalo yewaakabi yali waakabi nnyo kakati yajja n'agula kompyuta e Kampala najja nayo nga ku kyalo tekuli nzaaliko kati bw'agula kompyuta najja nayo yali atandise ka library ng'akakozera ku kizimbe kyabwe eky'Abamazima naye kati mu kujja oggigula e Kampala yagulirako Fruity Loops. Fruity Loops program ekola music kati engeri ye gye yali agendagenda mu studio ndoza ye yakigenderera okuleeterako Fruity Loops kati bw'agireeta baali bagezigezaawo bamanyi okozesa kompyuta kati nga bamanyi okozesa Fruity Loops naye tebalina kye bamanyi ku instruments ate gwe oli mu kyaki ozobeerako kati kwaliko omulenzi omu bambi yafa bamuyitanga Zaakayo kati Zaakayo yabagamba erinnya lyo bamwali mutuuba lyeri agamba bakulu be wano bakyali bange bamanyi okuba ennanga Zaakayo yali amanyi mmwe amanyi ffe kubera naye yajjanga n'asaba ku kyaki kati kaali kakwano kaffe nga bakayita Zaakayo kaakati oyo omulenzi bw'abagamba nti nabakyali bange bamanyi ennanga ko bali baleete kati batuyita naye nga batulagamu bakola bati music eno ye program ekola music biki mu kalibrary kaabwe kati batugamba kati omuntu aba akuba oluyimba okola otya kati ffe olwokuba tumanya amaloboozi nga tubagamba nyiga pesa liri kuba ali ku kompyuta oba oliraba nyiga liri naliri gatta bootira ng'oli yabimanyi yagatta ky'omugambye ne muvaamu oluyimba okola oluyimba lw'olusooka kati abo baani abaakoze oba gali mawanga magatte kuba ono muga nyiga pesa liri ye nanyiga ngati bwe batyo kuba kati fedi program tetugimanyi ye agimanyi nagimanyi omubuli ekyokukola nti nyiga pesa liri eya black kati nyiga liri bwe bityo so kati mu process eyo naawe obeera ojja opiikinga omulaba bwanyiga biki ne tutandika opiikinga naffe bwe tutyo kakati bwe tumala opiikinga era ng'abagezigezi abanoonya ekiddako twanoonyanga abalina bukompyuta abalala kubanga olugambo lwatambula ne program netandika otambula efeero kati tutandika ng'onoonya ekiddako awo waliwo abavubuka balabira balina library bagitaddeko kati ne tugendangayo nga bonna atambula nti ngenze zanya wali game oba ki olwo mutandise anti bali be babalagiridde kati tutandise oyiga netuyigayiga kati Titus naye ayagala oyimba ne bamutwala abalenzi mu studio era ne bamutwala mu studio n'alikodinga oluyimba nadda era oluyimba lwagenda olikodinga nga yakubye track wano yagekubira n'agenda mu studio bagigira n'ateekako amaloboozi kati bw'ateekako amaloboozi eri nannyini studio nze yamuvoicinga amubuuza ani yakoze track ambwi nze yagikoze kuwadde omulimu bamubuuza mu studio gye yalaga ate bo abamanyi bamubuuza ni yakoze track nti nagyekoledde nti omulimu tugukuwadde ne bamuwa omulimu kati afuna chance okuva e Luweero najja e Kampala olwakuleseeyo kati mukundekayo twalina muganda waffe abamuyita Williams kati Williams wali mu kubeera mu kyaki yatwegattako najja abeera naffe naye ye nga kale embeera teyali mbi nnyo nga ye akalimu kakyaliwo ak'omu katale
ye yasigala yeri Yes, mukomo. Kati nga tuyambako awo kwatayo ebitaano n'olya walidde lanchi bwe bityo. Kati gwe yandeka naye mu kyalo ye najja n'atandika okukola. Naye ng'agamba Titus teyakuta. Era yankwasa oli ye ng'avaawo. Okitegeera. Kati bw'ajja ye n'akuguka. Naye bwe yakuguka oba byakyankalanamu oba kyaba kitya n'akomawo eruweero. Sijjukira kyaliwo. Kati bw'akomawo eruweero yajja ne knowledge mungi. Eno gy'abadde. Kuba abadde mu bakafulu. Yes. Kati awo tujjukira twalinawo oli ng'akola oli wire. Kati n'agulayo ka kompyuta gira tutandike mu kasitowa kaffe kali. Omusumba ke yabawa. Kati mwe tusula tujjukira mwe twali tutadde ebintu kitanda biki mwe tusula tutaddemu ka kompyuta studio etandike. Awo mutandika studio mwesooka. Wow. Awo tutandikira studio esooka. So bwe tunega mu process eyo nzijja olonjiga nona akomyewo ne knowledge omulala anyongeddemu. Okitegeera. So wakati mu bulamu bwo siwuliddemu nti nze nasoma n'enkoma wano. Sina bye nasoma biri awo. Sina bye nasoma biri awo tebaleeta basoma n'envaayo. Naye kye nayiga kimu nti okusoma tekuli si kugenda kwokka ku lubaawo mu kilaasi n'osoma wabula ensoma zisobola obba ennyingi kubanga nsomesa abaasoma ku lubaawo. Okitegedde? Kati kiba kitegeeza omuntu yenna nguliyo tewasoma tekitegeeza ddeyo asoma okyasobola osoma. Weekunize. Ensoma nnyingi. You can still be successful. Ate twafuna YouTube na biki internet. Kuli amagezi amazibu. Okitegeeza. Eri mukuliko n'agabagamu nga gatomeza. Kituufu. Naye kati bwe tutyo bwe ntandika. Kati awo tubadde Luweero. Kampala awo omuyingiro otya? Kakati Kampala. Ye Lutalo wamulabako. Bangale waberere. Lutalo namulabako omulundi gumu kubanga ebyo bibeererawo 26 awo. Kati awo bwe biseera ndoza wakolera kapaapala. Kati ebiseera ava Luweero adde Kampala. Nze we ntandikira okubaamu ku magezi. Okitegeera. Mujjukirako olunaku lumu waliwo ka library we twali nga bye twali tukubakuba awo omukulu awandiika oluyimba najja muga kati wano gira wandikoze line bwati ne bwati. Lutalo. Awabulamu. Gwe ninga we mujjukirako okka. Ekigati yali musajja mwerazi nga wakusanga kintu kikwata ne music nga bwe ndowooza kuba saamulaba bbanga ddene nze. Kakati Kampala natuuka ekiseera nenfuna bye nakwatagana nabo ne tutandika studio. Kampala. Luweero. Luweero. Ng'ovudde ku wano mu ewaka we mwali mutadde mu store. Kati olwo noono omukulu naye azze Kampala nange nfunye ebyenkwatagana nabo. Titus Yamala n'akomawo Kampala. Najja Kampala najja ng'akoze kukola bibye. Kati nange nenfuna bye nakwatagana nabo eyo nemba wa kabi. Mubbo. Luweero Nakasongola no giwagambye Nakaseke. Nga buli ayagala alina kunoonya gwe. Alina noonya Brian. Nandi wa kabi nnyo. Limba lwa 5,000. Bolimba lwa 5,000 oba okikubye nnyo olwo. Awo oli wa kabi. Oba oli wa kabi. Luweero. Ate na kizike tolinnya mu studio yo. Okitegeera. Ne nali nakola nnyo tezaasala kujja eno zaako ezisukka kasana. Kati kyoyisembu wakola nnyo. Anti kati eringa bwe gambye side eringa ndi wa kabi. Oyo Brian kati nga ndi wa kabi ku kyalo. Kaakati nga bwe gambye nti nanoonyanga nnyo ekiddako. Omanyi kye nayiga nti Katonda tosobola musaba ky'otamanyi. Okitegeera.
kati mu kyalo nfuuse wa kabi naye simanyi kiddako kati Katonda musabe ki ne nninnya emmotoka ne nzija e Kampala nga teri kindeese kutunula just ng'ekindeese e Kampala kutunula kulaba Kampala wafaanana ndabe Kampala batundawo ebyuma wajja okubemuko tuwa kati jjukira sirabangako ku studio eya ddala biri byonna tuyiyiza bye tuyiya ne sina kye nali ndabye sirabangako producer yenna ng'akola kati ekitegeeza eri mwali mu visual za Pastor Titus kuba yali azze Kampala kati nga muli mu visual kye yabagamba kyekyo kye mulinamu butereevu kati ng'ekintambuza nfune ensonga gye ŋŋamba Mukama nti njagala kino okitegeedde kubanga tolina kyogenda muga njagala kino nga tokimanyi kizibu so kati bwe kityo ove mu imaginations otandika okusaba reality kati bwe ntambula ennyo ntandise okumanya eriyo gwe bayita Padman kati Padman yawulikikanga ennyo eriyo gwe bayita Padman eriyo baani ne Diking ndowooza kuba nayagalanga nnyo Diking ng'omuntu kati ebifaananyi byabwe mbiraba wali byonna babiteekawo kakati ngenda obuuliriza ennyo kakati abe bakolera ssente mmeka bakuyambye nnyo 25 awo 3 biki nze sooka oleke era wadde omanyi wakikuba oba kyajinga kiziki ogi kizike eno nga bakuyambye 25 olwo bakuyambye nze kale bwe ntula nnyo ne ndoozaamu lwaki mbeera kabaka mu kyalo ensi ekyali ngazi lwaki weesibira mu kabox olw'okuba mu kabokisi ndi wa kabi kaŋŋendeko eri mu Ssemayanja tulabe kale nayo tulabe shaka zaayo nayo owugiremukko wakizikulumeko bulungi bwe kibeera kati neŋŋamba be nali nabo bye twali tukola nabo mumanyi ngenda Kampala ogenda kukolayo ki olinayo gw'omanyiyo nedda olinayo client nedda kati olaga wa wali before wajja okulambula tebaategeera nti ozze kati olumu kati ofuna omuntu ngenda Kampala tugeze ng'oli gwe nagambye ngenda kusuubula ebintu ntuwe bityo tugende nkwerekereko nina transport wange nokitegedde otunula luusi muyiseemu eyo Yamaha Center batundangayo ebyuma n'olaba eno sound card tukire tetwabanga na zi sound card simanyi na bwefaanana simanyi okitegedde kati ekintambuza obwongo waakiri buggule kati wano bagamba officially mbagamba mbaleetera ekirowoozo nti ninogira naye ng'ate bamumanyi bwe ntandika ku kintu olwo mba ntandise kati omukulu bamuyita Kyaka gwe nakolanga naye n'atabuka olaga wa mwana gwe kuba yali anjagala nnyo nga mpisanga mwana we kati ng'alabanga gye ndaga ensi egenda kummira ne mugaa muzeeyi njamalako biki kale osazeewo kati nfunira kale gw'oyigiriza tumulekewo kati waliwo gayi bamuyita Beats Mafia naye kati yamala n'ajja eno naye ali Kampala kati ali eno naye akuba kati ne mutandikako beerawo kola booti kati akira nti wajja nkubako kati ginensituka nyambaako biki mumanyiiza abantu ogenda ovaawo nga bagamba kasita Beats Mafia ono waali so kati bwe kityo bwe kyali kati nenkolanga nga bwe ngulayo obuuma butono nguzeeyo ka microphone ka mixer kati nabugulanga mbuleete ne wa Titus e Kampala terekeraako olwo Titus already Kampala tegedde waali ali nakulabye kati bwe bwawerawerawo n'ensonda eza renti nembaako omuntu gwe nakubira gwe ntegedde nti abeera Kampala ne mugamba eyo nsobola okufunayo ennyumba nagamba jangu tusobola ogiyiriba biki yali abeera Nansana nenzija n'obusente bwange ne tupangisa ennyumba bwe ntyo bwe nzija natuukira Nansana eyo ku Yesu amala wansi eyo bwotuke Kampala ozze opangisiza naye nga tunakola studio
ate n'ogikola nga tonnapangisa opangisiza otasobeerawo olyoka ojeemoleramu bino kati gundi omusumba ye ategedde gy'osula kuba ogambye ye yali Nankulabi. Omusumba namugamba najja ne mugamba omanye ekiriwo njagala kujja Kampala naye jangu talina kyeyanziizaamu wadde nti oba ki oba bikoze bitya ngamba bw'oba ekirowoozo okifunye simbula ffe tuli bayiribi ekijja kijje nenzija Nansana. Nga ye olwo ye omusumba tayita akola ki production era yali mu production olwakubye obuyimba awo mu gospel w'amaanyi akoledde nnyo ennyimba za gospel nnyo so kati nzija Nansana obulamu ne bunnyonka jjukiro ze tolinayo client tolinayo kiki oleese kabuli naye nalemezaako genda ogira awo nfunyefunye awo connection kati waliwo omwami omu bamuyitanga Moswa promoter omumanyi kati ali South Africa ndowooza kati namulabira ku Titus nangamba promoter kati simanyi ba promoter byebiki Moswa yali atandise gundi ya gye bali bagenda ogira ya music envudde n'emmoto gye bali baguza sale mumanyi kituufu kati bwagamba promoter ne mumujjako ennamba just naye nga ngamba bate bakola batya ba promoter kati mukubirako yenze muto wa Titus naze Kampala nakwagala nnyo kanago ina empisa kanzije najjayo kati bwajjayo nali wala nnyo eri wansi mu kasenyi kati ate wazeeno kati eno bayimbi tekijja kukola studio ziba Makindye kati mbuuza ate Makindye yewa Makindye bikoze bitya ye wali ba Pademani nansudiya nnyo ate olidde erinnya lye wawulirako kati ate ekirowoozo ne kinzijira ndabika ndi mu kifo kikyamu kati wagenda olusulo kakagiteka gye bali Mama Yuna kati bwakiŋŋamba ne mbakaawo gayi gwe nabuuza mugamba waliwo aŋŋambye Makindye bamuyita EDZ muwandiisi wa nnyimba naye waliwo aŋŋambye Makindye ne kati buno obuuma bwe nnina bukolayo kuba studio zasomedde olabira ddala teguggwa era teguggwa kati naye yali musudi mulungi ono ye EDZ naye nansudiya olwagase ku kya Moswa naye kate bino ebyuma byolina naawe ojja kikuba eri gye tusiiba naye kati kyojja okukola nja kutwalako mu studio wati jjukira sigendangako mu studio ndala okuleka Titus yakola Nankulabi kati nga njagala nnyo mmanya biki ebibaayo naye kati Moswa bwagenda nenfuna boda nembuuza omanye Makindye ntwale Makindye kati naleta yanteekaawo ku prayer palace nanga tutuuse Makindye konze kaale nenziramu enkola yange eri kuzunga otandika kutambula yeeno kale neninnya nenzirayo Nansana kati Noli Guy we yajjirayo gwe gambye omuwandiisi EDZ naye kankutwaleko ewa Fizzo kyali waba producer bangi muno nantwala mpaka wa Fizzo ndulaba ayitawo bulisayi ng'atuuse watu olaba kati nanyingiza mu studio nendaba ebibeeramu ntandika ogumaagumamu nenga nekirabika kisoboka kati nengamba kisoboka tufune ennyumba biki ebyere nenzirayo nensonda obusente bwa rent ne Mukama yannyamba era nembufuna bwe nabufuna nenzija wano era natukira era ku prayer palace nefunawo bloka nemugala noonyeza ennyumba ne bandeeta mpaka wano kuva Nansana watuukira wano okuva nolwalewo oli 2016 bagenda kuwa ekyapa kyawo wano bagenda kuwa ekyapa kyawo bakimpe omusajja nyina omukazi musajja wali mukyala njagala nnyo tayinza butakwagala mukyala mumuli ebbanga lyomazeewo kuba singa wali omubonyaabonye singa yagamba ddafuluma kituufu kuva 2016 oli wano Mm. ennyumba njibeeramu emyaka 3 n'entama
Nda kati ku business tekikola kuzunga. Singa ofuna ekifo ng'osobola okukibeeramu ebbanga kya makulu. Kati okyasobola okujja wano nga tonkubidde essimu. Naye kati awo otuuka wano nga yavaawo ate netandika okukunoonya. Si kirungi. Ne ba clients bo babuzaabuza. So kati bwe ntyo wenzija ntandika wano 2016. Olwo gundi client base ye kuleetya but otandika otya ofuna ba clients? Kati butuufu nno nange simanyi bulungi naye ba upcoming kyova olaba kwe siva. Mpa nnyo respect upcoming kubanga ye omwana ajja n'omukubira oluyimba ne lutakola n'agenda weeks 2 nga terukoze n'akomawo n'alikodinga olulala n'ajja ne banne abalala 3 nabo ne balikodinga kutegeera. Kyokka ate oluusi abaakuba edda ajja nga n'akuggyako oluyimba lumu n'agenda emyaka 2 n'akomawo n'akuggyako okitegedde. Kati nzimbidde nnyo ku ba upcoming ono yaleeta munne ono yajja no n'akola ati ne ba songwriter. Bw'oyogedde ku kya ba songwriter olwo ate ba songwriter mukwatagana batya? Kuba ono otuuka ku Brand Beats like kati olina signature songwriter oli wamugamba n'agamba mbuno Moze writer agamba Brand Beats wa Brand Beats bw'atava. Kati Moze omusisinkana naye musanga Nansana. Kati nina omuyimbi ye kuva eri mu kyalo yajja ngoberera. Kakati oliwa ndi Nansana kanzije njagala luyimba. Muyimbi ki? Bamuyitanga Truth ng'abeereyo nakasongola. Nga yakuyinamu essuubi. Yes. Nakati mbalina be nava nabo mu kyalo eri nga bakyajja. Era bajje. Kati oyo ye yali amanyi Moze writer. Moze writer yali amuwandiikidde akayimba n'amugamba naye tojja kankubira mu studio yammwe kuba balina studio. Tatabeesiga ajja mukuba emberenge. Kati n'agamba bw'ataka kuba naawe aluleke. N'agamba kakati nga bw'okawandiise nina producer wange gye ngenda okutwala tuyimbe. Kati Moze bwansanga eyo mu ka studio nanjagala. Oliko feva y'okwagalwa kuba kati bwe mpulira like everyone came in nga bakwagala. Kati natandika nga okujja ennyimba mu studio yaabwe oluusi ze bakoze tumasteringiremu awo tukole bwe tuti nawandiikidde ono kamuleeteyo tukole bwe bityo. Tufuuka baluganda. Kuba baklanti beri nga baleeta eno. Nsi kubabba kuba ng'alina kyayagala okwongeramu ng'alina kyawulidde ekyenjawulo. Sinabeeri kuba studio yali kumpi yiye. Yali alina gwe yagatta naye muganda we nga bakola bonna. So kati yali studio yeera. Oluusi yabakubira n'akuba byakuba emberengeze nazireeta ne tuteera. Nagamba waayi wano lyrics ntuufu naye era kyekoze kitagatta. Ate yali muyimbi. Moze yali muyimbi. Yakolako ne bato. Nansana awo. Ani? Moze writer? Yali muka. Nansana tosala. Batagikoze nabi. Kati waliwo omwami bamuyita manager Stone. Yalina abayimbi be. Stone ono wakugundi? Ate ko bayo. Kati yali abatolinga na muyimbi wa manager Stone. Ajja nga soko nkubira ekiringala nina batto. Yala etuba wala. Nuguma Moze writer yakuwalako batto. Waliwo oba tekisiba oba kiki kyali awo. Oba Big Zone. Mukubira ekiringala. Nalabika bali mu Big Zone. N'alyoka abakuba endongo n'abawangula. Bannyini kifo? N'abawangula nga toyinza muwona yayinanga akalingala ke kaazina. Amanyozi. Twetinkuule. Yafera badde. Tewali kyamaani. People come from far? Okay. Kati luyimba ki olukuleeta ku maapu abantu okutegeera nti gundi Brand Beats? Kaakati nga begambye nzimbiddwa ba upcoming nzize nkula mpola. Ate ekyo nkyebaliza Katonda nti sibadde na luyimba ne lujja omulundi gumu ne baga omwana yakubye wuuyo.
zize nkuba ani yakoze ye Brian ekijja nga ki ng'olinya ninya step by mpola. step. Yes. Kaakati awo mu process nfuniramu Uncle Palaso. Luyimba ki? Yajja ani era Moswa yamuleeta oyo nina akaana kange eno gyakakubira oluyimba. Palaso najja ne tukola oluyimba ne liri puzzle bakayitanga jjukira gy'ova. Ne tukakola awo ne kataba kabi ne wajja awo ba Baby Day ba Isoniti baani ntandika obbakubiranga. Omwe nkolera ne Sunset ndowooza owa Cindy. Mpulira signature gundi yo mweri. Brian Beats. Saagiteekamu ye yagyogera. Yes. Omuyimbi yagyogera. Mwembi amanya gamwe yagoogera. Lwaki wali tokitaddemu? Mu kutandika mu kuyimba simanyi oba yanyumirwa bunyumirwa. Yakuba introduction nga byonna mwebiri. Nga seetaagateekamu. Tewakimugamba? Saakimugamba. Munange Cindy okwawukanako oluusi ku bayimbi abalala. Simanyi ne bwatuuka waayogera. Gundi ye yankoledde kino, gundi yankoledde kino kati nakita batya? Ekyokulabirako. Kizibu osanga omuyimbi nga mentioninga songwriter. Yes. Bakiwuliranga oba gwe ogyeko obuyinja. Naye Cindy nga buli watuuka nakoledde eyo waliyo eyo omwana amuyita Brian Beats ne Mozewriter n'ampandiikira akayimba. Kyokka awo ebiseera ndowooza Cindy baali tebamwandiikirangako. No. Cause nze n'okumanya Mozewriter it's Cindy who told me. Yes. Kuba twali ku Rumors Bukoto. Yabeerangawo ne band ku Rumors. So oluyimba luba lwakafuluma aluperforminga. Buli yamalanga okuyimba yajjanga backstage kati nze nga backstage nyumya nnyo naye. Nga lwamala okuyimba bwete nga tunyumyamu. Nemugamba wabuliro wagikube nangamba. Oluyimba n'omwana we yalumpandikidde Mozewriter. Nemugamba njagala kumumiitinga. Yes. Mpozzi ne Uncle Bebe Cool oba ndowooza. Okay. Takiswaliramu kugamba nti gundi yampandikidde. Era ne credit bazigaba mu nnyimba. Butereevu. Naye kati teebereza eriyo omuyimbi gwe baabuuza ku TV nga kwendiwe nti ndaba nga nakubye eŋŋoma. Nga nkubye eŋŋoma yange awo n'engimuwa. Bwe bamubuuza ku TV, kakati oluyimba ani yalukoze biki? N'agamba nze ndongo zange nzeekolera kuva ku scratch. Okitegedde? Ng'omuwulira. Nga kwendi. Naye nga tekyannuma naye just nga ŋŋamba naye kino ekintu si kituufu. Tewali kye kikuggyako. Ate oluusi kikugattako. So kati Cindy bw'atyo n'abiyimba byonna nga seetaagateeka. Already wali maze okukola signature gundi yo gy'oteekamu already wali maze kati ebiseera ebyo ndowooza nali ngifunye bwe ndowooza. Naye awo neyitanga Brian's nga nteekako Z ku Brian. Naye kati waliwo omwami bamuyita Little Boss. Nakolanga naye buddemo kati waliwo akayimba akamu ke yaŋŋamba kano kakole ngenda keeyimbira. Naŋŋamba kati naye bambi yagendanga ku interview ng'ayogera liri omwana eyo kati nalumu naŋŋamba erinnya lyo sirisiimye eryo. Ya Brian's. Linsumbuwa okwogera. Naŋŋamba studio yaani? Konze Beats House. Kati gwe Brian Beats. So already studio waliwo agituma da Beats House. Kati nze nga nze Brian. Kati ye n'atema ku Beats House. Now give my Brian Beats. Tukole Brian Beats liri nsumbuwa okwogera. Ate okukolera nga nawe elijja. Kati okola Sunset. Is it one of your blow songs? Like olwa ezimu ku nnene ezasooka. Sunset ne ebyalagirwa John Black. Mbwagala biri ebyalagirwa. Omabe. Alikimbe ekyo bakikola video ennungi. Kituufu. Kati ezo ze zimu ku nnyimba ezasooka okuvaayo ennyo. Byalagirwa halo. Munaye oluyimba olwo kati twakola oluyimba olwo ne bakubira omukulu essimu. Oluyimba lwali korasi birala oluyimba lulala terwali na halo. Kati ono amukubira essimu ate n'adda mu mboozi
amukubidde essimu nga muli wano muli mukola kati amuyita alo kati nekitandika olwayimingira ku traka gyewali okoze so gwe okyusa oluyimba kati nefuukira ddala ki kubanga mukuyita alo nga weno bwolikodinga ogulakajiro oluva lwali lugenda ku luti okusooka sijjukira nekyenzijjukira nti yali ku ssimu ayogera na muntu n'adda ku mboozi z'endala ani John yennyini wayogera naye oli bwanaaba takuliko nti alo bwe bityo ne mujjamu oluyimba ne tugifuula koolaasi kitegedde katule kityo ati nga mulalamu kati Kamagezi yagirawo wennyini ne mukola koolaasi y'oluyimba halo ne muliwa ne title halo yes kubanga kyanyuma engeri gye kyali kirhyming olwo osumulukuse n'enkola zaani awo 20 kyoyo najja nkolakola obuyimba nkoze ne Pastor Bugembe zi title nzeerabira nnyimba nnyingi zenkoze naye nyingi nnyo n'ezimu oluusi zakoledde walala era nzazi masteringa awo nkoze ne baani bakalo Nantongo olwo ba John K olwo omwana omu yandetera John K kati John K naye nanjagala John K muwandiisi kati desaawo bakalo Nantongo tukoze akayimba awo John K mulaba nnyo azeze wano era ennyimba ze zisinga obungi eza Chosen Becky zonna zisinga obungi nzazikola eza John K. Abayimbi tobalinamu buzibu abayimbi waliwo studio gye twali tumanyidde nga buli mwezi bwe baba tebeekubyemukko kakati kye nayiga ekisooka sitera kwagala bayimbi kwesanga ku studio nti omuyimbi bw'ati tugeze njagala nnyo okukolera ku program nti nina Karo Nantongo nina ne Palaso kati sitera nnyo kwagala Nantongo aba tannafuluma ate Palaso ajje so you work within the time gye wawadde oli n'avaawo kati oli aleme wajja naye aleme musangawo omukwateko ku lulwe olwa nsonga saagala nnyo oluusi tomanya tobamanyi eyo gye batambulira oyinza okwesanga ono takwatagana noono oba ki kyonna oba ono tajja ba comfortable noono kati mbyewala nnyo kyova olaba ojja kwesanga osanzeewo omuyimbi omu okusangawo omulala ate ono ojja ssanga ono yamaze vaawo kwewala kati ekyo nga kyogambye nti bagenda kujjula awo akavuyo kagire katya bayombye ate simanya biki omanyi bw'oba otambula oli nga tali bya music tabigira nnyo tabiri nako yes asobola okuyitawo nolaba emmotoka nga zipaakinze awo but you can literally not tell nti waliyo studio tosobola towulira noise tosangawo like bantu bajjudde omujjuzo oyinza okulowooza amaka ga muntu abantu bali ekyo gwe okikipinga otya okuba nti your place is clean off ebyo ebintu ebyefujjo weebityo ebiseera ebisinga kyofaanana bye bantu abakwetooloola ne woowangaalira we wafaanana kati bw'obanga oli mu ebyo bye bigenda okwetooloolawo ate bw'obanga si by'oli era tebijja bbeerawo kiva ku gwe ky'oseetinga ng'omuntu kati nze bwe nti bwe nakiseetinga sikola kavuyo ako sikola kiro ate nga batugamba music abasingamu abantu abayimbi bamwagala kiro ekituufu kubanga ku muyimbi kikola obudde bw'ekiro bulungi nnyo ku muyimbi ne ku producer biseera ebisinga nze sandiwagidde producer kukola kiro mu bizinensi nze nga nze nakizuula nti tekikola manye olusi mu nsobi z'abalala oba bakulu baffe mw'oyigira nti ojja kwesanga nga baproducer abamu tebafunye nnyo mu ndongo bafunyemu naye singa bwe bandifunye okusinza ku nnyimba z'oba owulira ze bakoze naye kati olaba ezo ennyimba ze bakoze ogenda okwesanga bazikolera bwereere teziriiko wadde 10 naye ng'olumu kijja kitya bw'osanga producer nga wa vibe agikuwa tune awo ne mugikola n'akinga gamba
mu vibe awo tugire kale omusanga nga akwaccamuuko ng'abukuta olujja waaye nkuwa y'akakono mu bukuta nga muyingira waaye takisini ng'egize soko mpayo akakono nga muyingira studio olwagikubye ya bwereere ate omuyimbi atandika okutegeera okitegedde ngende n'eccupa yange emu ya $3 naye n'akakoola n'omuwa tuni 5 awo ku okitegeera kati ate obuzibu obubaawo nti ebiseera ebisinga ebyo bibaawo kiro kati ate obudde bw'ekiro Katonda yabukola simanyi kibuliko budduka muyingira studio ssaawa 2-3 ne mukola oluyimba mpaka ku 10 ez'ekiro ate omuyimbi nakulaga kati nziye agenze kwebaka kakati kiba kitegeeza olunaku oluddako olufudde kuggwe producer kuba ogenda kwebaka ogenda nafuwa biki naye nga wakoze oluyimba olwo kakati ate wekijja ku budde bw'emisana ogenda kujja wano ku ssaawa 2 oba 3 okola oluyimba mu ssaawa ezi nga luwedde obeera okimanyi ssaawa zakukola okitegedde oyo muyimbi agenze omulala ajje mu ssaawa ezi nga mubikoze biwedde so you can literally do 3 songs emisana ekiro kizibu okola oluyimba half na yalwo mulimu nga teruwedde nakugwa oluusi kati gwe n'osalawo nze ebintu by'ekiro era omuyimbi nga yagala tukole ekiro mugamba ekitu kireke bw'oba tosobodde wa misana kireke newala ebyo kutegedde kati ya understand because bonabona abasinze betuwulidde obuvuyo businze okubeera bubadde mu kiro bugenda okukya nti gundi ekiro baalwanye gundi ekiro babaddeyo bino you're right kati ekiro nakigoba nze ng'omuntu newala ebyo era mpanye ba producer oluusi amagezi naddala abatandika ensobi ze zaalabye ku balala oba ze tukoze oba na biki gezaako ozeewale waliwo wano omwana producer bamuyita Ope omukwatako otya kuba gundi stage gy'alimu yes kituufu kakati Ope kaali kavubuka kaana kato kati nkalabira ku studio bagiyita Bantu wano kati Bantu baneiba baffe ate twakwatagana ne tuba nga baluganda balina ne rehearsal space biki kati walingawo omwami nga bamuyita Buka nga mukwano gwaffe tajja kantu ku mutwe oyo kati Buka eyagala nnyo akaana ako kati ng'amanyi okabeerabeeramu walidde ebikire kati ndowooza bw'akasembeza kubanga kaali ku street mwana wa street yes ajja kumbuulira mwetaaga namulabye I looked at him neŋŋamba naye ate ngenda okutulaba ku eŋŋoma zakubye ennyimba zonna zitambula ate ne baŋŋamba ali under Brand Beats ali mu Beats House kati kyovula nkubuuzizza kajja katya okubeera wano kati bwamusembeza ennyo ndowooza ono yafiiringa ng'omuntu gwe baaniriza gwe baagadde n'atandika naye okweggula n'okusembera kati mu process eyo baakaagala nnyo awo waggulu ku Bantu Enoka waliwo n'omwami bamuyita Michael Chris naye yakalabanga ng'akayambako awo kati kyatuuka opeddayo ku ssomero bikoze bitya kati mbasanga lumu nga basika omuguwa nako ddayo ku ssomero tewasomye wagize oti kati bwe mutunuulira nnyo ne life ye ngendo laba nga biconnectinga n'ebyange okitegedde nsuzeeko ku street kabadde ku street bazadde tewali nange byebyo kati bwe mutunuulira nnyo ne be bali mu kaaya n'ennyo biki ne mbagana naye mumanyi ku ssomero mugira mumuleka nga nze ku ntegerange ne byempiseemu nga ndaba gye bamukaka tegugenda kuggwa ne mbagana mumumpeemu emyaka ejja 2 bw'atakuba luyimba mu myaka 2 tunadda kale ku ebyo tunoonya future ye addeyo ku ssomero kale tumutwale egindi naye nga n'ebyessomero si bye biri awo ebigatta bulungi ne mbagana musooke mumumpeemu mukitegeera so bwe nkwata ku Ope tutandika obeera naye
lwa nsonga nga mulabamu nze. Mulabamu ggwe. Hit yagirina. Yagirina kati. Ope yalina hit. Yakubye See You Tonight. Yagikubye weewuunya kyayiga. Student. Kati bwe namukwatako wiiki emu bbiri ngenda olaba alimu omulamwa. Okitegeera. Lumu abazungu naawe batusingira. Amanya ono omwana wano mulungi wano akutestinga emirundi ebiri n'amanya ekintu ekituufu ky'olwamu kyakuwa. Kati ekyamuyamba nti nze nali nsobola omutegeera. Nimbagamba oyo omwana yenze mumumpe. So ne tutandikirawo ne Ope. Kuba nalabye alina oluyimba ne Palaso. Yakuba eya Palaso. Alinayo neza Eddie Kenzo. Alinayo za Eddie Kenzo. Alina Cindy ne Omega. And zona nyimba nene. Yes. Wakuba nti eno yo yamayuse. Naye See You Tonight yamususeeko. Yamususeeko. Naye kirungi nti tameze bwebindu. Ate kikyo bemubeerako. Tomera ensi eyagala nnyo abantu abakakkamu. Koza nalabye mwembi babiri. Muze writer naawe. Like you pushing him kola kyateekeddwa okukola but again nga mumukkakanya. Yes. Kuba bangambe omwine mwamuntu okuba engoma mwamala muntu zano mugamba ebyo byoli muntu olina bye waakoze. Waliwo we yali azikubyawo nga bulira. Muga toyina akati ng'omutereeza toyina muzalawo. Katete mu muzala walaba wakube ya buga sebo ddayo mu studio okube tonnakuba. Nkomaze nakubyayo ekigoma gyakiwulire. See You Tonight. I don't know if people are picking a leaf mu bintu bino ebimu interviews nezimu zetukola cause ziri mu kwefollowinga. Ngenda kuzaako interview ya Omega then nkole ya Ope. Nakoze ya Moze nkoze eyiyo for a reason. Ngenda kuzaako ya Omega. Yes. By Monday jakuba efulumye then nzizeeko ya Ope. Then nkole ya voicinga ya ligeze yakola demo Raj. Ya Raj ngendo sebya kwa yakola demo ya See You Tonight. Byonna era bikola mitendera. So awuzoke tuveeko abantu abasinga we tujja mu bakiyita bati mwe ba producers mutera nnyo okuba basipaayi b'abayimbi abanene. Nti omwana ajja n'akola n'aleeta oluyimba ewuwo n'alukulekera n'okubira omuyimbi. Waliwo n'akayimba. Waliwo kaana kaakajja naye kaleesa oluyimba singa gwe obadde nnyinirwo. Mutera nnyo okuba basipaayi b'abayimbi abanene. Ebintu ebyo nabiwuliranga dda. Simanyi bana kati bakyabikola. Naye kati nze nga bwe nagambye nti ku upcoming we siva. Kubanga nayiga ekintu. Najja saagala hit. Njagala. Naye sigikulembeza. Njagala sente. You came? Nava mu kyalo nga nze noonya sente. Kiba kitegeeza nina omumanya sente zivaawa. Mpeewo ekitiibwa. Kakati bwe nkosa omwana oyo ono omuyimbi omunene ayinza n'okujja n'aluyimba nga takuwadde na ssente. Naga nti nakyenkwogera kantu bagenda kumanya nti gwe. Okitegeera. Olumu ajja kukuwa ssente naye si zaalu. Nti lubeerera zidda. Ate bezira producer aliko. Bonna bayinza okuyiikira akaseera ako bikikiro bonna ne badduka omulundi gumu ne bagaa kati gundi yaliko. Okitegeera. So kati kizibu nnyo nze okikola ekyo upcoming kuba mpa nnyo upcoming ekitiibwa. Okitegeera. Kuba najja njagala ssente ate mmanyi we zirina ova. Okitegeera. Abayimbi abanene batuyambako akutunda naye nja kugamba eriyo ba producer abalina zihiti nga zikuba ng'asula njala. Okitegeera. Sikulya nkomusi n'aga za rent.
kyoyogedde nti relatinga ne kino kyendi mu kugaasa kulyanko musinaga za rent but buli producer omunene akubidde abayimbi abanene abadde musinaga za rent kyekyo lwansonga ajja ne mentality njagala kuba hit kampita omuyimbi wati antuulire mu luyimba tukube hit mukubye hit amasanyalaze gagenze obudde bugenze oli wako enjala ekuluma olimba oli ku TV lukuba lulinga see you tonight nenga tewali sente byaleeta Dr. Brain okutandika oyimba okitegeera nenga lusiva ku ngeri gye weetwalanga gwe producer oba songwriter okyasobola okukikola kati ope wuuyo akyayiga ennyimba zivuga naye buli luyimba bamusasula gwe musingi gwajiddeko gwe muleeteddeko oluyimba lukole yes lukube but gwe osigadde otya okitegeera hiti esobola okuba n'oyayuuya emyaka ng'ennyimba zaakuba gigamba abantu nze nagikola okitegeera gye bali baproducer eyo nga yakuba emyaka. No, we had a reference of ADD because nabye mu bantu abamu mu World Mary nga nekifaananyi kyewe ekiri awo ADD we had a recently Mabega Kao yazikuba era nga buli omu agamba yali wakabiri Mabega Kao tubadde tumula nga alina ebizibu byayitamu naye kati saa ino gendayo ng'oyagala lwa bwereere kuba yabuuka. No, Didi si ADD. Didi ADD yali mu bya rent Didi yabadde naye mu birala ne Didi erabye ebimu akasente kamutabukako badde nga mixes naye obeera kyekimu bonera kyekimu kubanga ADD rent bamufulumyako kyamutabukako ng'ate oluusi waliwo abe nawulira aya muyende gundi tamuyambye bulungi nnyo interview ze nagikolako ennyimba nze nakola interview n'agamba omusajja yajja wano n'olumu nappa data nadduka naye naye nga mukoledde luno zonna zikubye munange kale kati bwe mba nga nze sinza navayo okukolimira muyimbi kujjako nga nnyambye nga muntu nti bambi ebyo kyali wange oba ng'ayagadde olw'ensonga bwe wazze mu studio nakulaze tusooka kusasula nze nno basooka nasasula nga tutuna nga wabulayo na nnaku yes kubanga kugamba atuli bakubuukinga kitegeeza woba tusasudde oba tobuukinze sasula siina lunaku lwekuba tolina lwe wabuukinga kakitegeeza sigenda vaayo ngamba omuyimbi gundi mukolimire kuki yansasula ne mukolera bw'aliba ayagadde kunnyamba nga muntu nga kwagala kwe. Kati tulina situation eriwo yagondi copyright nebweru babasasula people pay but still nofuna royalties okugundi mwe wano towulira nti kibamenya mu kuba ennyimba muzikola abamu ne bazikozesa wana wala ne bazikozesa ebweru ne bazifunamu biki ekintu ekyo obuuli awo kyanditumenye kitumenya kale ngambe bwentyo naye olw'okuba nti esisitimu gye tutambuliramu oba olina oyiga okutambula ne sisitimu eriwo leka bakusasulirewo kiri bwe kiri bakizze nakyo tufune gye tukikwatamu kuba ate kiri bwe kijja oluusi tekigenda kuŋŋaana kukola luyimba lwa bwereere nsobola omumanya nti singa nkolera nkokkenzo n'oluyimba nteeka okunsasula mu maaso kyangu omukubira muzeeyi male nsaba tukolemu tompa wadde ebibiri kubanga mba nkimanyi ŋŋenda kulufunamu naye essaawa eno nga sisitimu eyo tekola mumpeya kange bannaye munjokye bookinga na sente nkitegedde obuzibu bwonna buva sisitimu tennakola bulungi naye kyemmanyi bagikolako abatukulira abatusingako ku buyinza oli mu gundi ya gundi ba producer association njirimu apawu eya oli president wa Megundi Renex bane mulonda ddi ng'aluddeko simanyi nja mubuuza yamukubira kasimu mugambe naye Mr. Chair ng'oludde mu kifo entebe tugira ddi ngowaye entebe ng'ewooma naye ebiseera ebimu kati mulimu oluusi nga tekyetaagisa kale ojja kwesanga nga bwe bali nti sisitimu yakupanga osobola okwesanga nga
tugeze Uncle Rinex ayina bategedde ayina wategedde ayina offices zatuuseemu ayina we bamutegedde kati ate nga okuddira obuyinza abuwenzi nzira yaate buto okitegeera kati olumu omuntu kasooka azimba ekintu kituuke nga kiyimiridde mukyuse nga system nti omulala ne bwajja ata agenda ne waliwo okujja aveeyo obudde bugize omubuuza kati aveeyo naye nga babikuwa tomanyi otandikira tomanyi we batuuse nga ne bwakunyonyola natandikidde wali otyayo okitegeera olumu nogamba tukireke bwe tutyo tukireke singa abanga atutwala bulungi okay kale enaku zino bayimbi kiba okoleddeko enaku zino abayimbi kiba kuba wali wangambye John Black awe twakomye John Black kati nenzikolakolaawo kati nenzijja nfuna Sango Sango naliwo wano Sango nali ku Sango nali ku Bize nando najja ku Bize Sango n'atampisa bubi Sango kanga mwawo nankola bulungi nenkola Bize neteba tukyawa Martha Mukisa ewafete batukyawa zonna ne zinkola bulungi nfuna Sirirejjula Sirirejjula Spice zonna nga zinkola bulungi Sirirejjula bagikolamu negundi Karimix tisiri bakolamu concert Sirirejjula concert wakola okay Martha wamukola oluyimba lwa concert ne Eddie Chris Evans yali Another Lover nayo yali ku Freedom City wakola Sirirejjula concert wakola Sango siriko Sisaga concert nokola ni omulala ogambe negundi Chris Evans concert Freedom City sono ozikoze na concert kwa suka mu concert ye musebo eriyo producer nga anonyo oluyimba lwa concert nga talufulabangako so ope goli mu kuyigiriza saawa eno okimanyi nti oluyimba luyimba lumu luli mu concert bbiri ngeri abamazewo emyaka banonyo oluyimba lwa concert balulabangako ope alina concert ezo mu mwaka ogwo mu space ya weeks 29th ne 19th it's some 2 weeks away from which concert kituufu manyi ezo concert zibadde 3 olina concert endala sijjukira kandabe ina no gwe neerabidde owa concert omulala nenga gyali sikizo ina mu concert nga nnya nagwe neerabidde owa concert awo nkoledde ba Nzei Misachi Rimba chola Nzei Misachi anti no nzeerabira kati nzijukira ate lwasembyeyo Bruno yakoze ne Bruno ke balita ayaya nenkola ne ba Levikson kakawala kayimba nakakola nnyo olimba lumu lwabadde nalwawo mikolo yabita batya Life is better Bachozen Becky Let It Rain nabo ne butankola bubi Karona Ntongo waliwo akayimba nkasanga nnyo ku mikolo yakayimba ne Muzeyi Sembogga bakayita oba ensonga zonna zizenga zingattako ebintu bino we byafulumira ennyo ebya baproducer okuba abaana bawala ebigo mu studio we byakutuuka cause omanyi bayinza okyogera ku producer omu ekino ekifuluma ba producer bwe kiri omulya mamba naye Mukama wadde tannampa mukisa ogwo kola ki kuvuunula Brian kufunayo mwana muwala gwe nvuunula wadde tannampa mukisa naye ebiseera okay ebiseera ebisinga kana kisooka nagambye njagala ssente yes kakati kati ojja mu ssala y'okuvuunula
nga tewali sente teguggwa ate n'ekyokubiri eri abamu nga ze si kye kimuleese omuntu omu n'amukwana ne beevuunula namuteeka mu kyana endala tugeze producers ze n'alaba akawala kalungi nakagamba naye omanyi twevuunule okiraba kakati nze obuzibu njagala ssente kati client wajja bw'atyo n'akuwa ssente nomala n'omuvuunula ogwokubiri tagenda sasula kati ate gwe agenda otandika omwokyangayo kitegeeza ate mugeze ku chapter ndala genze ndala ate njagala ssente bwakusasula ogusooka n'omuvuunira gwadde ogwokubiri okukola ate gw'omuwa amuleese gwamusasula Brian nzijaawo waboda wuuno waboda wuuyo ntegerawo kikeefusi okiraba otandisa toteekamu bizinesi ate gwagiteekamu nga nanona ssente kati okuvuunula nga tetujja kukwatagana kati ate n'ekyokubiri ensonga y'ovuunula eyo lwakuba bagyesibako ne baproducer naye singa mpulirayo nti producer yaleepinze kiralamu we wandivudde obuzibu naye bw'aba mutuula ne muteesa n'omuntu omukulu ali above 18 kitegeeza twevuunule nti twevuunule kati lwaki atojja mu mawulire after tukaabirire nga mwakiteesaako tebaakuleepinga kuba oli agamba muno era tutoli ajja nti baamuleepinga okitegeera ate n'ekyokubiri kizibu nnyo okugamba nti tugeze mu mbeera bwetu ebiseera ebisinga mwe tufunira ababeezi be tunawangala nabo oba kuwasa oba kufumbirwa ebiseera ebisinga kati kizibu nnyo omusomesa okumusanga nga yawasa omutunzi w'ennyaanya either musomesa oba baana naye basinga musomesa mwana simanya ate depute ne simanya doosi simanya okitegedde musaako gy'owangaaliramu kakati producer omudongo either ogenda funa faani nnyo wandongo oba muyimbi oba yali present oba promoter ebyo gyabasanga balina awo kati okwekwana mpozzi ogamba producer toddangamu okukwana ekizibu ennyo kubanga ate naye ajja kwetaaga ofumbiro bw'owasa okitegedde kati embeera eyo nze nsaba yandikomye balekerawo ebintu byemuteeserezaako nate okutandika okwagala okugjamu olw'okuba oyagala okukola lwakuba nti ne music wa butaala naye ng'eyo embeera yeri wonna by the way nange kyenagamba nti wakuba nti eno side mwe gye muliko amatala gabaliko naye nga n'owogera mu sectors endala babikola byonna bwe kiri obulamu bwe butwe butambule wali ofunyeko client n'akugamba naye owaaye Brian nze kuggweewo sinnamufuna munnaye olaba kiri kye nagambye engeri gye weetwalamu kati oli wajja okumukubira oluyimba embeera gy'olaze ne waba alina ekirowoozo ye muwa ekiddako nti wano kijja soboka ekigambo kankiyiseewo ne mbamu attitude gy'osobola owa omuntu n'amanya nti ono alabika wa bizinensi okitegeera kati sinnamufuna kama bw'ali bampadde omukisa ogwo ne mukama okuwa omukisa anaakuweemeka mulimu emikisa mukama gyampisizza gyokaleka tonogo yagunyima naye mukama lwaki gulongo tewagu poze abayimbi tebakkiriza nnyo okwogera project zaabwe ziri mu studio ya biseera ebisinga nawe tuzireke kuba bali kugamba nti kati tulinawo bayimbi ki product engoma bali muzikubira wano naye nga bo bangi Irene Ntale Uncle Paraso mbadde nnyingira nga Irene Ntale afuluma abali mubadde muva kukola bali manyaze kukyalirako yaze kukyalira tusikanyawo akuba maama adaze kubalaga anetedde okulowooza nti ngende nsala amasavu ayogedde bingi banaedasi ogeze Irene batuleke tugejjeko twali bulala omwana akubye enduulu genda nkola edduyiro buyimba bungi Irene Namubiru ayina mutiyoni ezijembi naye ajja ayina obuyimba obulungi eddoboozi tulimanyi nnyo kate kati bwoba omukwatiddemu osinga kola janura ki oli kasita nyimbira obulungi kwenga okimukubira nankuba kuba nina n'omuyindi gwe nakubira omuyindi
nansuubiza ebyawa n'ebyawa okuba bwe dida omuyindi omuyindi yakola akayimba ne Nga kali mu- Uncle ani Bruno K ebyabayindi endongo y'abayindi Bruno K yali omuyindi yamuleeta yali mukwano gwe nakola akayimba kakolabo omuyindi yasanyuka Bruno K yali ayisaawo nambuza bino wabijjawa ebyabayindi naye bwe yaŋŋamba nti nzija ne kyali wange muyindi tulina okukola ngenda ku Google babayindi music wabwe akola atya yali kolabo Bruno K n'omuyindi ng'ono ayimba luyindi ono ayimba luganda kati namwamu ne ku bugambo abo obw'oluyindi nono namwamu ku bw'oluganda kimba kyali kirungi kyalagawa ndowooza tebaaluta simanyi omuyindi oyo oba yaddawa yatugamba dadi we yafa netukola n'akayimba awo akasiibula dadi we n'agenda kuzika dadi we nakoma omumanya nkulu bakyanoonyanku tegunaggwa okitegeera so kati buli omu akayimba ako kandibadde kalungi olimba Bruno K akyasobola oddufulumya akyasobola Bruno K jangu ofulumya oluyimba lw'ekiyindi Bruno K yekoze ebintu yarabbi ayina kolabo ya muyindi amiina okay so bwekityo olijajira gye tugendera every business nebeeramu ebisombowa olina obanga oli mukozi nnyo wa research kati obudde bwo obusinga obumala ku research nnyo siva ku YouTube kwensinga ennyo mala obudde kubanga nafuna omukisa omubi mukama alina gwatampa sigenda mu bbaala kati simanya nti simanyi bino byebitrending ekololo simanya kati bino byebikuba okitegeera kati omukisa gwe nina gumu YouTube kola research wo omanyi era olaba emabegakawo tubadde ne incidence ya right omu nga beetwala ne producer okuba nga babuleko okopa beats z'abantu simanyi biki bintu byebimu biki obadde obiwulira writer ne producer nga beetwala era kiva kubutakola research kubanga olusi buli kyokola olwo otuuka obwongo ne buggalawo kati nga kikwetaagisa ate owulira ku byabalala kukola research kale nange wenkuba endongo nempulira nga ndi mukweddamu kati kintwalira okuwulira ku balala n'owulira ku z'abanno n'ogamba kino yakikola atya n'owulira ku oli kati ginolaba mind ekomyewo n'okuba abalala kyebata kwaliwo oluyimba lwolwe n'ogambirawo oyo gundi eyakubye olusi si kirungi kati osanga abayimbi 5 balina engoma y'emu tekinyuma omuntu kabeere n'oluyimba nga lulwe nga buli kimu ekirimu awulira teryakirina mulala actually kyekirufula n'olwenjawulo awo tenotakugamba omungalulwa kuba takiwulira walala okay tuli ne Brand Beats tuli ku Beats House yes tuli ku That Truth Media yono Brand Beats ade batamumanyi muwuliawulizi Brand Beats so yono butereevu yeggwe abantu bakutegedde era nesiimye nnyo abantu okundabako kinkoze bubi nga tebandaba nekyemmanyi nga nze sibalaba naye obadde onkaze kyemmanyi basanyufu obadde onkaze mukikoze nga tebakulaba ebintu byavuddeko dda okay kale buddewo obweddembe obeera okola ki ng'ovuddeko bino bya research are you married oli mufumbo so tebakuzungirako bandeke bakuleke kati buddewo obweddembe obeera okola ki ng'ovuddeko research wa music biki njagala nnyo omupiira olumu tumanyi ogenda tusambasambamu eyo church because you were church boy you were ebbanga ddene church mupiira film movies all movies catch love stories horror zonna ng'ogyeko horror ndoyagala horror saagala bimalako mirembe otera nokyaliyako omusumba Titus ennyo nnyo ali eyo yakola eyo Bwakabaka nkunamulonde yatudde akya producing era addayo mu studio nakola ebintu akya producinga naye kati si nnyo
church yamuwamba nnyo abantu bakompatinga bangi ali busy nnyo ne church. Okay. Anyway, yabadde Brian Beats tuwadde wano ku The Truth Media. Oyagala endongo ennungi ng'omuntu agenda kuwa conducive environment mutuule ekino mukikole nga naawe oveewo ng'ogamba yes tukoze. I think you should come to a Beats house otuuke Makindye wano otuuka Kasaawe ka Mess awo n'obuulizaawo kasi otuuka Kasaawe ka Mess nobagamba bannange nenda wa Brian Beats amakubo gali abiri basobola okuyisa wali ku bantu n'oggukiramu wano oba ne wali ow'emmotoka n'otuuka eno bulungi nnyo so guba guggwa tusigala olunaku olunaddako ogera mu bivulu sitera nnyo nnyo simanyi siri nnyo muntu wa mukiyite batya wakufuluma ndowooza naye olumu ngenda mu byada ddala ba upcoming obazzaamu amaanyi eba njagala nnyo bawagira gwe producer kigo singa okukwatagana naye muba producer ma producer Digi Bawa okay bamuyitaani Jacob ono eyaleeta omulenzi ono ayimba obulungi yaani oyo omulenzi Aronex yo Nexo ediyo Ian Pro ediyo oyo Beats Mafia gwegambye Renex Croach Devi ani awo omulala sibeerabira nno naye nno munnange kireka bonna abasinga Best Boy One Blessing wajuzi naliko wano ngenda okulaba nga dato muba mujje wano twambuke wa atini bikini ne atini ngamba kuba emabega kawo twafulanga scenario nga omuyimbi bwajja na little limbi wa producer namugamba ane waliwo ekibuzeemu nani kito bw'obijja n'obitwato bizza naye yenkola kyetaaga tugidibye nga producer awulira bubi mbadde nsaba enkola tugidibye lwansonga abatusingako kye bakola bwe mpulira nti nandyetaaze baseball yankwatiremu bawe baseball agatteko kyagattako bwe mpulira nti ani Herbert Skills yandigaseeko bamuwe enkola tugireke emabega si nnungi tuzimba industry twetaaga sound owakabi na biki ate n'ekirala nange kenyini nsobola okuba oluyimba ne mpulira nga mutuufu nga sse nga terukyagenda bwe nnyambibwako omulala si kibi nali nkola akayimba kaali ka Kalo Nantongo nga nkamaliriza naye nga waliwo ekigaanyi tulina kye tuyita distortion nomanya distortion yagaanyi nenfunayo omu ku baana benjigiriza nemugamba wayo akayimba ako kalemeddemu distortion muzeeyi tujjako gundi eno tuteekako nebitereera kati we twefuula nze mulungi omu tebinyuma tubireke anyway so kyekyo we mbadde ne Brian Beats ku Beats House tunaddamu olunaku oluddako ngenda obayo kati ndoza ngitwale bwentyo producer bonna mbayitemu buyisi kijja kukola tuleka nnyo emabega I know naye namwe mwekweka nnyo naye era oli mutuufu mwekweka nnyo kati singa nakunoonya dda okitegeera twekweka nnyo kituufu anyway kale bwe tubadde tunaddamu omulundi oguddako